tubibagamba wane ebintu bya tudiscussing nga wano bibyo biri ku mutendera gwa UN report ya UN yonna twagiyitamu wano ku ASPC Muwire Bible and Politics. Kati njagala omuntu oveeyo owakanye ekintu ekiyitibwa mpoma satellite nkukube engolongo oli musimu yo embaawo kokowa amasanga ivory gold n'ebyobugagga ebirala byonna bibbibwa mu Congo okusinga bwe wali okirowoozezza byonna babeera highly protected UPDF nga babbira Museveni era byonna nga bwe babibba biri mu ngalo za Museveni. Juzi nakugamba agenda bikwekako e Sri Lanka agenda bikwekako mu Nepo newe walala byonna mbadde mbibagamba wano nti kubanga Nepo si nyangu abazungu tebagitunuulidde nnyo olw'okuba nsinjavu nti bw'obikweka mu Sweden n'obikweka mu Canada eyo batunuddeyo nnyo kati Museveni investor wa maanyi mu ggwanga lya Nepo. Mujjukira nga mbibagamba minisita wa Nepo lwe yajja mujjukira nga mbibagamba bibino mu ripoti ya UN sinze mbyogedde kakati n'owulira mbuno ogwo bagufudde omusomo ogumu kubikulembedde okujjukira okufa kw'omugenzi ogundi omulamuzi Kagezi. Abalamuzi mwenna muli basiru okuviira ddala ku Winyidoro Jenny Francis Bodo waliwo omulalaani Bigirimana permanent secretary musiru waliwo omulala yani Kalemani omulamuzi Kalemani oli musiru. Abalamuzi be Uganda mwenna muli basiru temumanyi bamenya mateeka. Abapolisi be Uganda mwenna enanga Ochole yawummula Kasigaze yakuddira mu bigere mwenna muli basiru temwina magezi. Obanga mugalina ne mwesiruwaza era ne mubeera basiru bwe muba mugalina nga mwesiruwaza muli basiru bwe muba temumanyi bamenya mateeka mu Uganda era muli basiru kati byombi muli basiru. Paulo yabuuza mu abalamuzi abasiru kati gwejjawo Galatians oteekewo balamuzizi you foolish balamuzizi mwe foolish balamuzi bwe mutyo bwe mwasiruwala sibavumye lwakubavuma nti nno ng'omuntu bwavuma mbavumye nga nyimiridde mu ngatto za Paulo mu mafuta ga Paulo. You foolish parliamentarians, you foolish cabinetisms. Babayita batyabo cabinetis balamuzizi parliamentis mwenna muli basiru polisianism mwenna muli basiru okubanga temumanyi muntu akukusabya akulwanyisa temumanyi muntu akukusabira galalagala temumanyi muntu abba mu Kongo naye nga muweereddwa buli kimu okubasomesa okubawa ssente okubasasula omusaala. Nze tewali ansasula musaala naye byonna mbimanyi kati mwenna muli basiru including balamuzizi kubanga omu abeera mulamuzi abangi babeera balamuzizi mwenna muli basiru okuviira ddala ku Bodo Doro Bodo Doro bana Winyidoro Francis Bodo waliwo omulamuzi nzeija oli musiru waliwo abalamuzi abo abalala ngenda kujjamu ono omulamuzi ono gundi Sekana ngenda kujjamu olw'omusango gwa Nuupu naye Sekana oba kuwaayo Nuupu Sekana yekka gwenzijemu Sekana nkujjemu kubanga Sekana wataasa Uganda waliwo Uganda lwe yali mu mikono gya Sekana n'ataasa Uganda Sekana nkujjemu
ogu abalamuzi abalala mwenna oba oli mu kkooti y'ebuwame eya wansi oli musiru nkugambye Pawulo yamala okibavuma n'ababuuza banaye bwe muti bwe mwasiruwala gwe guno omutendera gw'omuliko ogw'obusiru nti ba IGP ba assistant IGP abasseemwayi ne ISO temumanyi muntu akola bikolobero ebyo oba mumumanyi ne musirika oba mmwe mubikola kitegeeza mu bukunizo bwonna muli basiru fe abali eno tubimanya tutya wabula bwe tubyogera public ebeera erowooza wabula bannaye omwana leero wabula asiimwe leero atulimbye kuba leero yogedde biki abaddeyo mu Kongo abadde mbye Kongo eyo amanyi nze kye namuzuulako kasita ebyokwogera bimubula addukira nnyo mu Kongo awo n'agenda atulimbiralimbira awo Kongo awo era olwaleero gy'abadde leero biganya abadde atulimba sebo mbuno Kongo ye bo babijjawa kati biri mu lipooti ya UN naye mukyabira bange ebyokusaaga mumanyi nti tukyasasula ebbanja lya Kongo enziba gye bababbamu mu 98 kati esirise mumanyi nti tujja kuddamu tusasule Kongo phase 2 wabula ne Uganda bodo yagambye balirizinge sente zigende mu balamuzi naye balamuzi mmwe mulina amagezi mu mitwe mbuno bagenda okujjukira okufa kwa Bugundi okufa kwa Kagezi temumanyi nti Museveni ye yatta Kagezi njagala olunaku lumu Museveni ankubire bodo esasi mu mutwe gwe Jenny Francis bodo akube esasi mu mutwe akube bodo akube ne doro beba nange abakyoli mulina amannya senga nze asiimwe wire bodo asiimwe wire doro doro bodo kati mwena muli basiru abali mu gavumenti ya Museveni mumaze okubba ate tubawe n'essente mbu mulwanyise obubbi n'obutemu ate nga mwe batemu abalamuzi temumanyi nti nno neera nemwina amagezi mu mitwe temumanyi nti Museveni ye yatta Kagezi temumanyi nti Museveni ne Kayihura be batta Kagezi njagala mumbuulire temumanyi nti Museveni ne Kayihura be batta Joan Kagezi mukakasa temukimanyi bannaye baana mwe mwagala violence bodo bodo alina omutwe Uganda teina kizibu kirala mu Uganda leadership era senga tujjawo ebisajja ebyo n'ebikazi ebyo nkugambye enzije musekana yeka waliwo Uganda lwe yali mu mikono gya Kadaga n'ataagula Uganda n'agituwa yonna ng'agitagudde ne ku ssaawa esembayo nga Uganda erajanira mu mikono gya Kadaga yakwata Uganda n'agituga waliwo Uganda lwe yali mu mikono gya Byabakama Uganda ne bulidinga Uganda ng'eggwamu omusaayi ng'egamba nga Byabakama alina okukwata ekigoye asibe omusaayi gulekerawo okuyiika nga Uganda ebulidinga abantu ne baleeta ebigoye ne bagamba munnange muteekeko siba Uganda eggwawo bannange Byabakama yagaana okuyamba Uganda n'emufiira mu mikono yani omulala Winnie Dolo Uganda nekola apiiru ne bagiddusa ne bagijja mu mikono gyoyo ne bagitwala mu mikono gya Winnie Dolo bannanga abasajja abo balina emitima emibi Winnie Dolo n'awaayo Uganda nesaanawo ng'alaba omulamuzi Sekaana yekka ye yakwata plasita n'ayanguwa n'ayimiriza byonna bye yali akola n'asiba ekiwundu kya Uganda n'ayamba Uganda
ke kalembereza ako koolabawo mulamuzi Sekana. Oyo Badru Kigundu amaaso agamuli kungulu galinga aga Oziru ogundi omujamani ayina amaaso galinga aga Nawolovu gali wano. Kigundu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nziseka kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuusi omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya kinyonyi ekyo nkisulagu n'embuusi omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye, mpapula ziganye, buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna. Ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalima okusumululwa. Mwabalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wasiika kakayire kusumuleko ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 video yonna gundi ng'avuma abantu. Leero nzijidde mu mafuta ga Pawulo. Leero nzijidde kuba mbadde njogera na foolish balamuzis, foolish parliamentarians, foolish cabinetarianisms. Be mbadde njogera nabo. Foolish pastors abambadde ebigoye ebiddugala abakulu b'abakabona bassaabakabona abaddugala ebyambalo. Eggulire eddala Wannachewa ebiwera musanvu ebikesi ebisuliridde okufiirwa emirimu olw'okugaana okugoberera ebiragiro ebyayisibwa poliisi. Omwogezi wa poliisi Fred Enanga ategeezezza nti okwekebejja amakampuni kugenda mu maaso era kampuni endala 20 zolekeddeyo okugira nga ziyimirizibwa okutuusa nga zeetereezezza olwo nno ziryoke zikkirizibwe okuddamu okukola. Okusinziira ku poliisi, Uganda erimu kampuni z'obwannannyini enkuumi 397. Zino zikozesa abantu abasukka mu 7 kalamba. Wabula kati kitegeerekese nga 7 ku zino bwe zoolekeddwa okufiirwa emirimu olw'okulemerera okutuukiriza ebiragiro ebyaleetebwa poliisi ku nkola y'emirimu. Mu 2013 poliisi yateekawo ebiragiro ebirina okugobererwa kampuni z'obwannannyini enkuumi okusobola okutambuza obulungi emirimu. Ekiviiriddeko poliisi okusalawo okusazaamu layisensi za kampuni zino enkuumi 7 enkwata embi, entereka saako entambuza y'emmundu, abasirikale okulwanagana bokka na bokka, abasirikale obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe ku mirimu gye baba basindikiddwa n'ebirala. Twasobodde okulagirira ba territory commander bonna ba RPC ba DPC ba OC station okukwata buli wa security yenna bwe balaba nga tagoberera biragiro bya kukuuma mmundi ye bulungi, basobole okubajjako emmundu ezo oba okuziwamba bazitwale ku poliisi. Waliwo ebitongole by'obwannannyini ebirala 20 nga byo bigenda kuyimirizibwa okumala ekiseera okutuusa nga byetereezezza biryoke biddemu okukola. Mu wiiki eno aba operations webasuubira okumaliriza batuwe kampuni 7 ezigenda okusazibwako license n'endala kampuni 2 eza securico zetugenda okuyimiriza okumala akaseera mpaka nga zimaze okwetereeza mu mpeereza zaazo. Kyokka poliisi tefulumiza amannya ga kampuni ezigenda okusazibwamu wadde ng'etegeezezza ng'ensonga eno bw'eneetera okuggusibwa. Okusazaamu n'okuyimiriza emirimu gya kampuni zino kigenda kuviirako abantu bangi okufiirwa emirimu. Kyokka akulira ekibiina ekitaba kampuni ez'obwannannyini enkuumi Grace Masiko agamba nti ensonga eno tekwatiddwa bulungi. Poliisi ebadde tenatugambako nti egenda kugalako kampani yonna nga bwe tuwulira mu mawulire. Naffe twakisanze mu mawulire era tukitwale bwe kityo kubanga tebanatuwandiikira mu butongole.
ate abapoliisi bo kubanga bo bajja ssente mu gavumenti sente z'omusolo ne bazikolesa emirimu gyabwe balowooza nti naffe tulina okuba nga tukola kyekimu nga tebamanyi nti zino sente baagala tukolese kuva mu ffe zino sente zaabo. waliwo omusajja omusoga agamba yagamba era nemwejja musimanyi nomugamba tajja kukola ki simanyi tajja kubiikira tajja kuvuga motoka nja kugivuga simanyi ali amumanyi oyo omusajja era ensi eida kumulema teida kunema ani akantu akani akawulira. Waliwo abatugamba Bayibuli etugamba nti Katonda ateme kuba watali kkubo. Waliwo abantu abagamba pastor ono Museveni wakuba bukubi kakati tukole bwetu tuwama pastor sakati tufunayo enseemu ne tutwala abaana ne babatendeka kakati awo ne bwo otwala bataano ne bwo otwala 10 kati abaana ne batendekebwa ne bakomawo ne zaaka. Ba Museveni anti yasawe ebibira tuleme kubaako we twekweka kwetendeka tugenda abaabwe be batendese kati be baffe UPDF edduka ebula webulira tebamanyiwo nange simanyiwo temubambuuza era ayagala okukimanya genda obuuze erweru ye yabyogera juzi mbuno UPDF ebula. Kati abo bonna abadduka mu bwa security balagawa mwe Mukama agenda tukolera ebintu nga tetuvudde na munfo. Mukama agenda tukolera ebintu amajja amatendeko obulungi nga weegali. Abo bonna abo bolaba abo bonna nkugambye Museveni bwe yali ajja Obote yeetakula mpola bw'atyo nga yeekengedde n'agamba Abanyarwanda mbagobye mu Uganda mudde wamwe Rwanda. Habyarimana n'agamba temugeza ne mujja wano temuli bannarwanda bw'oba toyina ndangamuntu tojja wano. Abanyarwanda ne babulwa bwe badda ne bagenda e Luweero ne bakuba Obote ne bamuggyako. Ne bamala okukuba Obote ne bamuggyako ne bagenda ne bakuba Habyarimana ne bamuggyako. Nkugambye aba bananga bwe babagoba basajja mubagobe njagala kampani ezo muzigale kati eriye gamba pasa nawe ate obyogedde. Museveni takyalina kintu kyakola nga kimuyamba. You repeat tewakyali kintu bw'obanga oli mu tayimu yo ng'ebibyo biweddeko ne bw'okola ekifaanana kitya kikusulayo busuuzi. Politics oyo alinga omupiira. Omupiira bw'obanga oweddeko mu mupiira ng'oweddeko ne bw'oba ogumanyi. Waliwo omusajja bali bamuyitaani Baptista yagamba nti kinkoze bubi mu mutwe omupiira mpulira gukyalimu naye amagumba gakooye. Omupiira oyagala kuguteeka wano guddeero. Era bwe yakwatanga omupiira bw'ati ng'olaba alina ebintu by'ayagala okukola naye ng'okugulu kujja leeta omupiira ne bagumuggyako. Agenda bw'obanga oli mu tayimu yo mu mupiira ng'oli mu tayimu yo ne bw'okola ensobi evaamu ekirungi naye tayimu yo bw'eba yaweddeko ne bw'oyagala okola gwe yabayisangako luli waliwo akantu kano ne bayiika eno n'eno. Bannange biba tebikyajja amagulu gaba tegakyasituka. Era oba olina kuwummula mupiira.
Museveni mu time eno waali ne bwabala nnyo atya takyalina kintu kyayinza kukola nga kimuyamba. Nkugambye juzi babadde mu meeting ne baregulatinga lwaki ba unveilinga Muhoozi ku bwa CDF. Bagambye twapapa senga twamulekayo n'asigala mu kateni nga bwabadde. Naye mu kumuleeta baali balowooza nti kibayamba. Nabagamba tiwayinza kulokola Museveni mu mukono gwaffe ogw'omulembe guno oba abagoba nedda njagala abagobe buli security company yonna gye baggalawo mukube ku +974 33 93 96 39 wala bannange RO aliisa buti walai kati RO ali gundi aliisa buti. Byebyo nno abakulu balowooza kye bakoze kigenda kubayamba okwekuumira mu buyinza. Baateekawo mutabani waabwe nga CDF bayaduumira amagye g'eggwanga gonna. Mutabani waabwe mu mwezi gumu gwokka yakawummuza bajjeno b'amagye 105. Kati beebuuza nti sipiidi gy'atandikiddemu nga nnene. Kinalowoozesa kitya amagye amangu ago ng'omukulu yakatuula mu ntebe y'obwa CDF ate n'abeera nga abagobye. Kakati batandise okweraliikirira nti luli nga tannabakwata ku bantu bano nti abagoba amagye gabadde gadduka nga gabula tetumanyi wa gye galaga. Olwaleero atandise okuwummuza abanene mu magye. Kinaalaga kifaananyi ki mu bano bajjeno abasigaddewo? Kinaalaga kifaananyi ki mu baana abasigadde mu magye abato? Kinaaleeta kifaananyi ki naddala mu abo ababadde bali mu kudduka mu magye? Tebagenda bonna kutuuka batwefuulire bategere nti ono yazze si muntu munnaabwe wabula mulabe waabwe. Bejjusa babuuza nti lwaki baamulangirira nga CDF naate tewakyali kyakuzza oba tebasobola kukizzaayo mabega. Bagamba nti mwezi gumu aggiddwako obwa CDF. Kati awo Mwai Museveni waali ali ku kikaliriro akazito kaateereddwako awulira ng'ebintu abikooye naye ekyokukola talina kubanga eggwanga lyamuvadda mu mikono wabula bamusuddiya nti muzeeyo okyasobola be bamuleetera obuzibu nga bamusiba ku ntebe naye ye awulira nga wakiri yandigisuddewo kubanga kati ate bigenda okuddirira tagenda kubyagala. Nedda njagala abagobe buli security company yonna gye baggalawo mukube ku +974 33 93 96 39. Wala bannange RO aliisa buti walai kati RO ali gundi aliisa buti. Bwe baggalawo kampani yo ya security kuba ku simu eyo. Bayira we bannange eggulo nabagambye njagala wa security omu ng'agenda kukola Uganda. Sinnagambako kuwa security muleeta wano bannange abantu baze bambi wirenze ono wange gwoba otwala nina omwana wange ye mutwale. Njagala wa security omu agenda kukola Uganda alina okuba nga asula mu bitundu by'ennansano oba namuŋŋoona. Owa security ono agenda kufuna emitwalo 3 ez'e Uganda. Emitwalo egyo 3 bagimuwa batya? Buli lunaku bamuwa 15,500 then ku end of month ne bamuwa emitwalo 15. Naye bw'aba azaagala zonna wamu ku end of month emitwalo 15 gundi 3 bajja gimuwa. Sinnagambako kuleeta muntu bweru wa ggwanga. Mutegedde bulungi? Naye abantu era kintu ekyo kyannewuunyisiza ne ŋŋamba ekitegeeza information ze tuwa muziwulira bulala. Ekintu ekyo nakiziimu nga bwe nkiziimu. Wallahi abantu bankubidde nga bagamba twala owange ne passport agirina. Kriti ennansana wagendayo passport. Omanyi abantu abasoma mu 10. Nagambye oba nze oba kulwakuba nnanaagira ebintu bye njogera tebitegeerekeka. Kansubire nti nolwaliro bitegeerekese. Bw'oba oli Uganda ng'oli wa security ogenda kukola Uganda mitwalo 3 omwezi.
So njagala enanga muyimiriza abasajja mwe basajja mwenna abasecurity bwe bazi kasaba kujja mu bwase awo badde ojja akawogo nkugambye abanyarwanda bwe babulwa ekyokukola bajjako abantu bonna saidi zonna bajjako Obote ne bajjawo ne Habyarimana abantu be bagobye mu bodaboda nga bodaboda yo bagikwata eri ku poliisi be bagobye mu business olw'emisolo emingi tokyalinawo be bagobye mu kuvuba bakurikurutinze okujjako gavumenti ekunyigiriza bwe baggala kampani mwenna be baggalira kampani z'obwa security mumanyi emmundu mumanyi ebyokukola mwenna baba babalijesalinze ng'abanyarwanda bwe babulwa ekyokukola bo ne bakyekolera ekyo kye babatuma okukola kuba bakimanya tewali agenda bayamba bo ne beeyamba kati nammwe bwe munaaba muzeemu amagezi mujja kukubira Mukama engalo ez'amaanyi bakulemesa bodaboda kitegeeza ajjako Museveni nze Museveni bwe yannemesa bodaboda nannemesa Uganda nja kufaafaagana naye paka kusawa esembayo waliwo omuwala abadde ayogera Luswayiri Luzungu agambye nti yeewuunya nnyo nti bw'oba oyagala okunyiiza omunnakenya mugambe nti munnakenya mugambe ki awo zivaako aba mukambwe ennyo ate bw'oba oyagala okunyiiza Omutanzania akukola ekintu gamba Omutanzania nti Oluswayiri naluyigira Kenya naye yo Munnayuganda talina kimunyiiza agambye they are very soft nikankabalage wano n'omuntu akampeereza mujjukira bulungi mumanyi oba naakasanga eno mu gundi leka mmale okukabalaga akantu ako kalinga ak'okusaaga naye kalina amakulu mangi nnyo omwana agambye tamanyi kinyiiza Munnayuganda Omunnayuganda tanyiiga leka mmale okuzaako TikTok kamala okuzaako TikTok eno omwana agambye tamanyi kintu kinyiiza Munnayuganda. If you want to make a Kenyan angry, just say anything negative but true about their country. If you ever want to make a Tanzanian angry, just say you learned Kiswahili from a Kenyan. If you ever want to make a Ugandan angry, wait a minute, do Ugandans ever get angry? I mean, these people are the most unfazed people in East Africa. Like, they don't really care. I mean, so what if our election is just for show? Like, duh. bw'oba yagala okunyiiza Omunnakenya yogera ku muze gwabwe nga ddala kituufu bagukola akutemeko omutwe. Bw'oba yagala okunyiiza Omutanzania mugambe nti nze Oluswayiri naluyigira Kenya kuba bakimanyi Oluswayiri lwa Tanzania ddwo baaluowuninga lwabwe kati anoonyeza ekinyiiza Omunnayuganda kimubuze agambye nze bali abantu bansobera nti Omunyarwanda ava gy'avudde najja n'abafuga emyaka 40 ne basigala nga bamuwagira. Omuntu najja nayogera n'agamba Museveni yatta taata wange ne Museveni yamperera mu mukubire mu ngalo kuba ye taata gwe nasigaza. Walayo omukazi asese n'akaseko akakiini kagambye oba Bannayuganda bo babaki oba banyiiga oba kyekibanyiiza
golowooza batuwaana olowooza batuwaana katugende mu kigambo nze enanga njagala onkolera ekintu eki recruit for me those people mubaggalewo nedda mubaggalewo nga UPDF eri mu kubaddukako temumanyi gyeraga nabo mubagobe mubagobe nze mbatwale Nansana mbawe obwa security guard ku namba eno plus 974 33 93 96 39 gwe bakugoba mu bwa security guard ng'omanye mundu omanye obwa security inbox me kali katusabe Mukama waffe Katonda wa Ibrahimu, Katonda wa Isaka era Katonda wa Yakobo, tukebaza olunaku lwaleero Mukama, twebaza olw'akawungeezi ka leero Mukama. Taata tumaze ebyaffe byonna ng'omugenyi omukulu era bw'omala okwogera tuba tuvaawo buvi. Kusaba mukwano gye osomese oyigirize batabani bo ne bawalabu. Nsaba oganye ebigambo byonna ebiri ku lulimi lwo biyite ku lulimi lwange bigenderera abatukuvu bo. Jawo okumanya kwange n'okutegera kwange Mukama gwoba osomesa gwaba ayigiriza mu linnya lya Yesu. Eri abo abaweddemu essuubi obazeemu essuubi. Buli omu nga bw'akulindiridde bw'aba akufuna. N'oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nange nneme okuba atasaanira. Mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina. Jowe twakomye yesterday but one kubeggulo twagenzeeko ko mu misolo kubanga kizibu okubeerawo ensonga nga mu Bible teriimu ate oba nguyite mugugu oba buvunaanyizibwa obwo Mukama yabuntikka buli nsonga eriwo tujja kugisomanga mu Bible kubanga tewali we tuyita nga mu Bible tewaliiwo. Abalala nga babikweka Mukama atuwadde ekisa okubisimulayo tubiteeke ku ngulu. Ba Museveni bye bakola nga beekwese mu nzikiza tubisimulayo ne tubibaleetera ku ngulu ng'obudde bukyali kati awo ebisigadde ne biba byammwe. Bwetyo ne mu kigambo kya Katonda buli mbeera ebeerawo Mukama agitubikulira n'atulaga mu byawandiikibwa weeri ne tujoogerako mu butuufu bwayo. Jo twabaddeko mu misolo era ne mujjo tugisoma ne tugiraba era nebaza Katonda olwa vidiyo eyo n'olwa message eyo Mukama bawo omukisa. Jo nayogedde ku kya Nyamutoolo okufumbirwa nga mulokola akulidde mu kanisa yebaza Mukama byonna byamukoledde ate n'amaliriza nga afumbiddwa omusajja omusiraamu. Twabadde tuli awo aka video ne katambula baakubye omuwala emiggo abasiraamu baakubye omuwala kugenda mu church omwana waabwe okugenda mu kanisa y'abalokole bamukute ne bamukuba 10 bamubye emiggo. Gwe Nyamutoolo gye weebaze Mukama kulwokuba yakuwadde omusajja omusiraamu. Ebintu byo wabikoze successfully bijjeemu Katonda eyakuwa obwa minisita ye yakuwadde omusajja. Eyakuwa omusajja ye yakuwadde obwa minisita ate muntu bijjeemu Katonda. Eyo Pastor William Wile Bugembe yabiyimba nti mujje wange ne munsaba omwana mu mutima mulungi ng'omwana wamunywedde bunywi omusawo Muganda yamukuwadde n'amala okukuwa oluzaalo ate n'amala n'amukuweera ddala n'ozaalira omwana w'omusajja ng'omwana wa musamize. Kubanga omusamize akugamba leka nkuteekemu eddagala lino
nti nozaala omwana ng'omujje wa sitaani n'atuula eka alinda omwana omutuume Lucifer, omwana n'omutuuma Purity. Purity blessing ng'omwana wanywedde munywe. Sitaani n'agamba banneyo n'omuntu gwe nawadde obwa minisita ne muwa n'omusajja, ate kati ali mu kyaki ali mu kuwa bujulizi mbu Mukama yampadde obwa minisita. Nga nakuwa obwa minisita ne nkuwa ne Haji ne bakuwawa ne mu muzikiti. Abayisiramu wamma abali wano temunyiiga, sigamba mbuno mmwe sitaani yabagaba. Njogera ku saidi yaffe, siyagala munyiige. Nga nammwe bwe mwakutte omwana ne mumukalakata emiggo. Sheikh Kiti yagamba bw'ati, sisobola kubeera munnanfuusi kugamba muntu nti bw'oba olokose oba oli mu kitangaala, siyinza kubeera munnanfuusi bwe ntyo. Era ntwala omukisa guno bagamba nti mwenna abali mu kkanisa mwabula. Kati nange siyinza kubeera munnanfuusi kubagamba nti nno kyekyo, era bwe mbabuulira bye mbabuulira ne mmaliriza nga nze mbaatuza obulokozi, nze ne ntema. Ate sagala tuteekewo oluwonko nti oyo mwana yatandise. Si byebyo, mujje tusome ekigambo kya Katonda wano mu Bible and politics wamma. Mwenga temwagala ffe tubawaseemu. Katonda bwe njogerako olwo nga ndi mubi. Twakomye eggulo nga Katonda, twakoma luli kusande nga Mukama akubye Babiloni. Kasokezireko ko kati ni mu nnyiriri eza-29, then tuyungeko buyunzi wali tulabe tusobole okuyungako lumu ekigambo kino. Ulira wano we twakoma 28 mutegeka amawanga okulwana nakyo. Bakabaka ba Meedi, ab'amasaza baamu n'abasigire bonna abaamu n'ensi yonna yatwala. 29 era ensi ekankana erumwa, kubanga ebyo Mukama bye yamalirira eri Babuloni binywera, okufuula ensi y'e Babuloni amatongo nga tewali abeeramu. 3 abasajja ab'amaanyi ab'e Babuloni baleseyo okulwana, basigadde mu bifo byabwe eby'amaanyi. Amaanyi gaabwe gaweddewo, bafuuse ng'abakazi. Ennyumba zaakyo zookeddwa, ebisiba byakyo bimenyese. Owulira Bayibuli bwegambye ekyokusaanyawo Babiloni Katonda yennyini yalayidde agenda gifuula matongo. Tetugenda kusigaza mu Babiloni mu ggwanga Uganda. Bayibuli egambye ekyo Katonda yakisayininze era agenda bayongobeza. Abadde ow'amaanyi mu bo ayongobere abasajja baamu abafudde abakyala. We naleetera ekyokulabirako kiri nti ekiyenje ekitya kapa etya embwa etya omusajja atya omukyala, naye omukyala atya ekiyenje. Bayibuli egambye abalwanyi baamu mmwe be muyita ab'amaanyi bagenda kuyongobera, tewali n'omu agenda kufuluma kulwana. Kati tugenze ku Lwasatu mu olumu. Asatu mu lumu. Matalisi omu aliddukana okusisinkana ne munne, n'omubaka omu okusisinkana ne munne, okunnyonnyola kabaka w'e Babuloni ng'ekibuga bwe kimenyeddwa enjuyi zonna. Bayibuli egambye bamesenja be yateeka mu buli kitundu balitomeregana nga badduka okudduka okugenda omugamba musajja va wano tugende obote. Abasajja be badduka ne bamugamba sooka tuve wano, sooka tugire tudduke tugire. N'agamba siva wano, nawe sooka ogire tugire tugenda. Bamatalisi be ne bamuddusa ne bamufulumya eggwanga nga bamaze okukakasa nti ekibuga kiweddewo, nga bakakasiza nti obuyinza bwabwe tebakyasobola kukwata buyinza mu ggwanga Uganda, Obote takyalina buyinza mu ggwanga Uganda. Bayibuli egambye Katonda bw'anaasituka bamesenja bamatalisi. Wabula ono omusajja yavuunula ekintu. Omusajja ono yali Muganda, kirabika yali Wema Okota.
bamatalisi be balidduka emisinde nga batomeregana okumubuulira nti eno kitokota n'eno kitokota bannange n'eno kigira bannange tugire kubanga Katonda yasazeewo okukikola. Waliwo olunaku waliwo embeera lwegenda okutuka nga takyagirinako solution nga ne babadde amanyi ani Gaddafi yatuuka ekiseera nga Babyloni yeewuwa eteeka okugwa. Abaali awo minisita wa gundi adduse n'owagundi adduse ababadde era ow'ebyokwerinda ye alabiddwako ayingidde Lebanoni ate yabadde ow'amawulire ye naye alabiddwako mu Algeria era kakati nga bategedde ekintu kiganye Babyloni yennyini Iraq ey'omulembe guno kyatuuka nga tewakyali kyakukikolera nga buli omu amugamba Saddam n'asooka ne yeeryawoko emyezi ng'ali mu mpuku naye nga Bayibuli egamba alina kusaanawo kazini we yennyini ye yamulyamu olukwe. eyali amulabiririra mu mpuku waali nga baamunoonya yabula ye yagenda n'amuwayo n'abagamba wuuno abaali awo bajjawo oguyinja ng'alowooza mbuno bamuleetedde emmere agenda okukola bw'ati ng'amaaso akuba ku Amerika. Waayi Babyloni yali erina okusaanawo. Bayibuli yagambye Babyloni amawanga gonna goonoonese gayonoonese nga ganywa ku kikompe ky'e Babyloni. Enkola y'Abababyloni eyo Museveni nkugambye buli district agitaddemu RDC, deputy RDC ne ba assistant RDCs babiri. Ogwo omwoyo gwa Babyloni ogunyweza territories. Babyloni efugira mu territory. Efugira mu territories n'enyweza wano n'enyweza essaza ly'egindi n'enyweza ogwo omwoyo gwe Babyloni. Omwoyo gwe Babyloni gukola syllabus gusetinga abantu ebintu bye banaasoma nga musoma ebyo ebyekisiru ebibasiruwaza bo babafuge. Ogwo omwoyo gwe Babyloni. Wulira genda osome ekitabo kya Danieri. Badanieri bwe bamala okutuuka nga bamaze batwala mu buwambe basooka Nebukadduneeza n'agamba basooke babasomesa olulimi lw'eyo n'enkola y'eyo nga babaseetingira bigezo by'eyo. Danieri n'agaana okuyingira nga waliwo ne bye balina okulya specifically bisobole bayingizaamu ebyeri. Danieli n'agaana n'agamba ffe katulye ebijanjaalo ne capati katulye kubusi n'amazzi tetujja kulya bintu ebyo. Omusajja n'abagamba ojja kundeetera obuzibu mwana gwe. Bajja batuuza ebigezo bya wano nga temubimanyi kubanga temulidde emmere ya wano okubimanya. Danieli n'agamba nedda Katonda waffe ajja tuyamba. N'agamba mujja kukoga mugwewo omusajja nvunaana embu temulya mmere. N'amugamba sooka okoleka essampo ya nnaku 10. Ennaku zaalinga ziizo bagenda okubafulumya okubatunuulira nga bali abaagaanye okulya kwene emmere ate bategeera banyirira nnyo singa bali bagenda obatuuza ebigezo byeri nga bategeera nnyo okusinga bali abaabisoma. Museveni baakyusa bye baasangawo ebyali bisomesebwa. Olwaleero n'abasomesa bye basomesa tebabimanyi naye babisomesa kuba basomesa kuba gwe mulimu we bajja akawogo. Omwoyo gwe Babyloni. Bayibuli Katonda buli awabeera omwoyo gwe Babyloni omukono gwa Katonda gwe gusiguukulula Babyloni mu kifo ekyo. Nkubuuziza lwaki tewabeera badikiteeta tewaliwo dikiteeta yali asikiza mwana we mumpe. Tewaliwo dikiteeta yali agize n'asikiza omwana we n'omwana. Kyogamba nani ono omusajja we Zaire yani kukuwaza banga yani olowooza yali teyazaala baana. Omusajja oyo we Zaire oyo omukambwe ennyo yani yali yabagamba oyo gwe baziika Morocco ng'ayimiridde mwelabidde erinnya
yali yakyusa n'akabonero k'omusaalaba kitaffe ali mu ggulu eri linnya lya paatiri n'erya mwana n'erya mwoyo omutukuvu nga yabikyusa ogamba kukuwaza banga mubutu seseseko kukuwaza banga n'olyoka oli emmere olowooza mubutu teyazaala baana olowooza mubutu teyazaala baana olowooza Saddaamu teyalina baana Gaddafi teyalina baana Mubaraka teyalina baana Beni Ali teyalina baana bali luddawa naye Bush omwana we yakomawo najja afuga US Kenyatta mutabani we yakomyewo n'afuga Kenya ate ne Kenyatta ono alina omwana ali mu layini era naye alidda najja afuga ku Kenya why ogwo omwoyo Katonda yagusiguukulula mu nsi omwo kati lwaki olowooza nti bali abaana baabwe baalemererwa Gaddafi yali atuuse ekiseera ng'alaba buli kimu akikoze omwana we yaddako nga balina obuyinza bungi lwaki mulowooza nti ye Museveni yagenda okiggusa lwaki mulowooza nti ye Museveni kale tagenda kiggusa weewaawo olaba yatandise dde okwejjusa okumulangirira ku bwa CDF publicly asatu mu bbiri era basoonokereza amawungukiro n'endagaano n'endago bazookezza omuliro n'abasajja abalwanyi batidde 33 kubanga bw'ati bw'ayogera Mukama w'eggye Katonda wa Isirayiri nti omuwala wa Babilooni aliŋŋanga egguliro mu biro lwe balisambiramu ekyasigaddeyo ekiseera kitono ebiro eby'okukuŋŋuliramu birituukirira 34 Nebukadduneeza kabaka w'e Babilooni andidde ambetense anfudde ekibi ekyereere ammize ng'omusota bino ebigambo Isirayiri yebyogera mu maaso ga Katonda kabaka w'e Babilooni andidde ammize ng'omusota wulira bulungi ajuzizza olubuto lw'ebyokulya byange ebirungi ansudde emisolo 35 ekyejo ekyagirirwa nze n'omubiri gwange kibeere ku Babulooni ali mu Sayuuni bw'ayogera era omusaayi gwange gubeere ku abo abali mu Bakaludaaya Yerusaalemi bw'alyogera owulidde essaala ya Isirayiri gyesaba omusaayi gwonna gwe bayiye gubaddire nabo baguyiwe balidde embuto zaabwe zijjudde kati kugamba batandika na kujooga bujoozi mbu ne bw'ogula ttanka n'okungula amazzi agavudde mu ggulu nago gaweera omusolo Bayibuli egambye bandidde embuto zaabwe zijjudde Bayibuli egamba nti bagamba n'ebifo ebigulumivu ebyedda ffe tubiridde kiri mu Ezeekeri 36 beewaana bawulira buli kimu baakitwala Bayibuli egambye byonna bijja ku mutwe gwabwe bagenda kusonookereza nga bafuluma ng'omuntu tayagala kumanya nti yeye walinnya tayagala kulinnya ku kati mujja kubuuza ani oyo agenda Bayibuli yakwita kusonookereza olwaleero batambulira mu bugombe bwe baliba badduka baliba tebayagala kagombe kubalanga nti gundi wuuyo yadduka
waliwo minisita ono ow'egundi yani Kiwanda omutwe gwange gulimu ebintu bingi bituuka nebyeroba lwe basiba his excellence eruwuuka Kiwanda yagamba batuuka eruweero nga baggadde ekkubo naye ng'obusungu bungi ne bavuga emmotoka ne bagenda eyo mu byalo emmotoka ne batuuka ne bagisuula ne badduka ne bagamba bajja kutulaba ne bajja mu uniform ne badduka ne bagamba bajja kutulaba ne bakweka emmundu ne basula mu nsiko Minisita Kiwanda n'abasirikale be ne beekweka ng'emmotoka ebalabisa kuba eriko UG naye nga ne uniform ebalabisa naye nga n'emmundu ey'okubakuuma naye ebalabisa ne badduka ne beekweka Kiwanda agamba twasula mu nsiko ne we baayita okusooka baamala kuba bantu masasi Kiwanda alina omulamu Kiwanda bajja kuku Kiwanda mwakuba chairman amasasi ne mumutta olowooza twalabira bayibuli egambye bajja kusonooka nga badduka Katonda ng'asigukula omwoyo gw'e Babilooni mu Uganda mujja nno kukyewuunya bayibuli egambye n'abasajja baabwe abalwanyi tebalisobola abawala baabwe babadde beerigisa nga bonna balinga ki naye balinga essogo egguuliro mu biseera ebyenjala egguuliro mu biseera ebyenjala liba lizise we basunsulira emmere anti biba biseera bya njala tewaliiwo kye bakoleramu omanyi beesiga abawala baabwe abo naye buli munnayuganda eyawasa omunyarwanda nja kutegeka miitingi tusisinkana awantu mumbuulire lwaki mwawasa abakazi abanyarwanda